This is Ground Media UG. Codebase Entertainment. Ono promoter temumanyi nnyo ogenda kukola endagaano baguyinza okuli excited nti oli London oli Bungereza bino ekyo kimalo olina okuddayo eka n'omugaati n'addamu n'adaga ekkuba eddala mu America oluna olugendo lwaluwanvu. So thank you boys. Thank you. Those are stories to tell. Nzenjagala buli muyimbi alekeyo omukululo. Leka bakawboy bo wasitudde. Chameleon na group ye anaba asitudde bangi. Kenzo na group ye anaba asitudde bangi. Bebe kula na group ye anaba asitudde baki. Nenjagala bagambe kintu kimu. Temwerabira bawasitudde. Kwenda mukitegeera. Kubanga buli lw'omuwa ekitiibwa oba buli lw'omujjukiza nzijukira olunaku luli nekintu kyenzijukira ku Eagles production tujjayo Eagles production yonna nga bwogiraba twakola ekibiina nga bakita SIP nga nze nsayiningirako buli muyimbi okugenda London okukola show. But the problem we got tibapromota batuga ekiseera nga batandise okunyigira abayimbi okugenda e Bulaaya ko muyimbi lwagenda e Bulaaya lunooneka agenda okudda nga takyasaba sente ntono. Mwana kyamanyi naye nti Eagles production etuka ekiseera maze okubafunira visa abantu bali 14. Omusajja omu yali abapangisizza n'agamba badduka mu Uganda temuba visa muzikwate. Emase n'eŋŋamba komyawo obutabo bonna butawadde visa tuzisazeemu. Nengamba nze omuyimbi nkomyawo visa z'abayaaye bazisazeemu bajja kunkyawa obulamu bwabwe bonna. Nebabuuza naye ensonga ki kumba oli yali abalanze esho ate ne balaba ng'ogenda Bulaaya kisingako. That was a mistake. Bane saagala kufuuka mwogezi wa lunaku enkuba yagala tukuba njagala okubeebaza njagala kubeebaza okunsima nga ndi mulamu naye njagala bagamba nti buli muyimbi mu famire ye afuneyo omuntu omu yadde ng'akuba ngoma oba ng'ayimba akuume ekitiibwa kye famire yaabwe. Njagala balaga muwala wange ne muyimbi Shibon Kamia. Come over here, sir. Nange nina rapa. Are you going to freestyle for us or you going to sing? You want to sing something? You want to rap? You want to sing what? We need a go key and just sort of to do that. So, hi everyone. My name is Shivon, daughter to Ragga D. Stage name Shivon D. Okay, so I'm going to give my introduction in a rap. Introduction, Shivon D the baddest. Chikuba sipo one more industry. Kuba hate, call me the toughest. Sipapa, just know I'm the realest. Meketa, keketa, rai munez, follow me and Kuba besi engo maneja, biansina guitar. Ne kutuka muziki gwen kuba kati kuba filika. Kuba zero kumaike menyeka. Hustler, every time bela menyeka. But hate and chumani munteka. Mogela binji na enze silika. But now, Shimon, I want you to sing for me. Sing something. Sing something. Just, I want to listen to your vocal ability. Make me show you something you never did to breathe. Me plus your body, cause I great fun to see what you believe. Don't on your knees, but you know weak. Room full of pleasure that you seek. Diamond that you know you hid. But you guess I'm missing when you grab your neck. Oh, best believe me, I tell you, I could give you something you'll never forget. Give me a dancer.
be serious now. I'm going to come on. This is a brand new version of I am singing the beat, the beat, the rap, Stanley Lipumaku, Songo, Sasongo, Sabongo, City, Deku, Obaku, DVD, Nakatiki, Santa DVD, I am singing in the DJ singing to the beat, will make you sweat, open your shot, you shot, dancing, I am singing in the DJ singing when you was a cool knocks in the way, I'm busy like what I'm and you're going to be 1, 2, 3, nothing of Ruja Kolachi. You're good there. What about one year? I said, but to Quatagana. Chameleon we have the power that can make the money, and we have the power that can make a decision. Na decision etulemera wantu awa kuletutuuka kwa lutali enkokola amavivi n'obukongovule bivaayo. If we can stand together, bane mumpulize tewali kiyinza kusinga music mu nsi yonna. Wallahi billahi talai tewali kisinga music muki oba oyogedde ku badokita oba oyogedde ku batica oba oyogedde ku bakola beki tewali atawuliriza music. But music is the strength, but the inside of music is the weakness. Gano mazima. If we can work up together, netugamba tufinambo tugenda jijuza bayimbi feka aba Uganda feka nambo lejula bane babagoba n'obagoba nebule tutuuka awo tugwangulira omuntu omunga agamba nti bano nze mbasingako. Are you getting my point? Ate nga tusobola okugamba reunion show tulagako twajuza Nile Hotel gye bayita Serena ekisaawe kyayo tiketi ne ziggwawo ne tusalawo sente tuziteeke mu kidomola. Omanyi kitegeeza n'obeera ng'ogamba tetulina tiketi ziweddewo n'obukonge buweddewo
kati tuyiye engeri gye tukuŋŋaanya bukuŋŋaanya bano bo basazeewo tuwa ssente. This is my dream. Njagala okulaba bane teri kintu kirungi nga bwe mugenda mu bbaala nga mwenna mwakubye hiiti lindako Kenzo ndi musanyufu saagala kubeera mwogezi wa lunaku nze ngezezaako nenkola pate yange. I think everyone is happy today. Tunyumiddwa musikyo Dokitari. Lwaki n'okuyimba nayimba nga sinakyogera? Olunaku olw'eggulo natuuziza meeting. Etteeka lya copyright ligenda kufuluma. Ground TV 100% entertainment.